official. Representing the Uganda and Africa Mupakasa World Cup Finals. Uganda, State House, Mama Nakata, Yerusalemu Sabe, Tuliona Zawadi, wana balina, siberuka, nena wanokuna visa, wana wanokuna visa, atena Uganda tukitoke, wamai tuweka ilina, foundation nyingi. Ayo masaka tulisendize Uganda kubanga kwa ano tebitambise lero America got talent naye ngo representing eri bandera kwa kwa kadina kukwera kaka choke mnyanya connection yetu mama Natasha Mwebale nnyo kutunga Uganda bweru. Mwebale nnyo batansa mwebale nnyo tukirisa. Batansa mwana batuzolera nnyo. Batuzolera nnyo ku miryango ku events. Naye nga tulina ba Gheeto kids.
Mtu bali emabega. Ndio mwana mtu wetu kutuba. Mwewe nyuma. Kana bawulire. Mwewe mwana tubererawo. Mwewe nyo kutwagala. Mwewe nyo kuba amawulire abalungi ku Gheeto Kids. Mazima. Bakansa. Bakansa yajja abantu naye esaba abakulu mu Uganda muno abasabiriza sente. Bakansa ebanga yonna bekolera okuba mu Gheeto bakwebatuuse. Abantu bonna abalokamizi bagenda okuyiga okuba ku kisaawe wetumanyi nabo mu kkubo mwebali eddala kulira kulaba kositamu bali kukomawo nemujja ku kisaawe ku makya tokamwebale mwenamwenamwena basiketa babayika abantu n'abazadde b'abaana mwebale Uganda amwebale nyotuwa ekifo kino okusanyukiramu ne polisi ya Uganda nyotuwolekera ekitamuko obulungi era tuse ne security era kusembayo nga nebaza Katonda otukuuma okutambula obulungi etubude tukawona tukunamafunya kisiri amasembayo nebaza Shakira yebale nnyo nebazayo Shakira okutuzingamu abaana baffe ab'Uganda bwamu Africa presentinga ku nsi yonna. Ensi nyingi tezigendanga mu Africa ate kibangawo. Ensi nyingi tezigendanga mu Africa teri nsi ya Africa yegezeeko ku finals. Siwakana kipika nyuma ninga kira kyamaani siwakana kire yakise ni beki ati tuli Indonesia Katonda y'omubezi waffe Gheeto Kids Katumani Dauda mane sawusifuke mu kusengayo mwebale nnyo eggwanga erikubanja abakusinga bagenda kusinga bali kutukira maaso Tuvuddeyo mukama mulungi tumwebaza nti atambuza bulungi. Mumazeyo bbanga ki? Tumazeyo omwezi gumu ne wiiki nga 2. Birungi ki bye mulabye ku luno bitali kuludi? Ya birungi bye tulabye ku luno nti omuyimbi atubadde kumpi naye atulaze omukwano mungi ayongedde okugula enzigi nyingi nti enzigi nyingi ez'eggudde opportunities nyingi abantu bangi abatreachinga out okugenda performinga ku show zaabwe events zaabwe so emikwano mingi gye tumitinze emipya abayimbi bangi abazanyi ba firimu bangi so kwegamba enzigi z'eggudde ezimu ezibadde sizeggulanga tikyanga twongeza ku ddoboozi ekibuuzo kino kyatambula nnyo ddala nga muyo muperforminga manye abantu badde n'ebintu bingi ebadde bya pendinga naye abantu bagamba lwaki feesi ezibadde bamanye ezisinga tewazitwala so ensonga lwaki feesi zebasinga okumanya saagiswala baba tuyita performinga buli omu aba n'ekintu kyakola kyayagala so balina emyaka gye baali baagala so baagala okuva ku myaka 11 okudda wansi emyaka gye byali baagala so kati ate bali emyaka gyambuse waki waggulu yensonga lwaki tebaagenda kikya mu bantu bawatwala kigambibwa mbu watamu abawembule kino ekintu wakikola otya badansers ab'enjawulo nze kati nga Gheeto Kids eri national yafuuka national Gheeto Kids ekiikirira Africa Gheeto Kids ekiikirira abaana bonna so nze buli wendaba opportunity nja kugenda mu maaso okuwa abaana ab'enjawulo era ojja kwesanga ngenze Kenya nzijeyo abaana nga badde chance so nze Gheeto Kids yasukka emugirowooleza kati it is national eringa nga olaba nti nno tiimu yansi eyita okuva mu Vipers
neyita okuva mugundi neyita eri nekunganya. Wabadde ojja wano guno gwe mpira gwomufunyeyo ng'ekirabo. Ya omupiira guno byebimu ku birabo twakoze eki nzakunkwatiyako ku mupiira tokwatako so nza kkirizibwa nzeka essaawa zino so guno omupiira gwa njawulo nnyo kwajja egimu ku mipiira egyasambibwa ate nga official match. Wabadde ogambye oyagala kugende mu museum. Ekirowoozo mukijja okutwala mu museum. Ekirowoozo twakizja nti no kyekintu ekyakabaawo nti gwe half time show yasookedde ddala mu musika y'emipiira so ne tusalawo nti omupiira guno baagutuwadde naye tuyinza obutagutereka buki bulungi ntusalawo kutukeyo ng'ekijjukizo nti abali baawo n'abalijja guli bafosinga okukola nabo okulaba oba oli awo ne bateekayo ekintu ekirala okusingako kiriwo okusingako kino. Mubadde oyogera neno olina abantu boogambye b'oyagala basooke bagusayininge kosooka oddiremu abantu kati si nze nga abaagala ng'omuntu nene ebirowoozo by'abaana abantu ab'enjawulo nga olaba Your Excellence Yoweri Kaguta Tibuhaura Museveni nsaba abeere ng'agusayiningako Maama Janet Museveni MK n'abantu ab'enjawulo abantu basobola osuggestinga ndi gundi agusayiningeko kabaka waffe n'agusayiningako ne tukuteekako sayini tukyagala nnyo. Gwanga ticha buli wofuluma abantu balowooza ozze n'ekikapu ngamba ekya ssente era oleseeyo kyemmeka. Bannaye mwakirabirawo okuva mu ntandikwa nti World Cup yali ya kufundraisinga school fees ez'abaana mu nsi yonna era tewali nti twaze n'ekikapu kyaki kya ssente amazima tewali era abantu madde mu biraba nga bakola ki babyogera so tewali kikapu abantu tebatuwaliza tebatusibaako emitwe gy'embuzi okutuliisa engo tebatuleetera ababbi tetulina kikapu kya ssente twakomyewo makaya. Ekisembayo abantu kibadde bagira okwewunya bagamba ng'abaana ba Hyper Kids bo tewagattamu. Nze bwe twali tugira ekyo gambye nti twayita Gheeto Kids. Gheeto Kids. Wait until you finish. Teacher, but then just to put this on record, Manyi Gava now, specifically Amanya. Okay. Amanya tuinamu Josephine, Daniela, bamwita Jojo. Oh, yo, Jojo. Then tuinamu Sierra. Okay, thank you very much. What is No. I know Mugisha. Ono Ricky Banyumere. Ono Joseph Katongole. This is Akampria Brighton. Ivan Chiseka. Tina Akei. Ketra. Gifty. Amot. Then Tina Keisha. Ani asigade ogenda bidde. Then ya timu ya Kukikilira Uganda. Nawe. Nze nsokera ddala okuyozaayoza abaana bano okubeera nga batadde tufaalidde nze ekibuuzo kino kigenda nti teacher ebirabo bye babawadde teri birabo bye babawadde apart from the ball oba abaana balina ebirabo bingi ebigenderako kubeera nti mune mwagenda representinga Uganda birabo okuggyako eby'abaana nga bo balina ebirabo bingi nga engato ngoye elot byebirabo bye batuwadde naye tewali kirabo kyazze nti oba kya ssente ekyo kirabo tekiriyo. Yes, tekiriyo okujjako nga ye one time one day kirwa tuliawo ne batuwayo ekirabo naye tekikola ki tekiriyo. Ono abuuza akasembayo njagala onyambe okulabe about ekyaliwo ekya Hyper Kids abagamba nti abaana abamu aba Hyper Kids balondebwa ne bakuba ekikono. Video wagiraba nga Shakira akola ki ayita temwagiraba ng'egamba Gheeto Kids.